Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuziza kwenye mikwano abashifa nga bulijjo. Mpya mukwano nenkusaba subscribing okonene kade antalime nkubeera ng'osubwa videos zange. Ebiseera ebisinga tugamba omuwalabbo mubi. Naye okimanyi nti waliyo omuwalabbo nga mulungi naye gwe ng'omuntu n'omuleetera okubeera omubi. Kimanyi nti abaana bangi bali eyo bakaaba naye ng'ebiseera ebimu abamu beebeeretera obuzibu. Challenge zaafuuse challenge naddala ku TikTok. Naye ate ng'ennamba gye nasinze okulaba abaami challenge zino nga bazikola ne bakyala baabwe. Kati ne neebuuza, ono Kadama, ono yabadde mwami we oba just bantu kwagala kuleetera bantu mitima mibi? Kati soka weebuuzemu muwalabbo nasanga ono omukyala n'omwana ng'amukola bino, olowooza ayinza muyisa atya oba kyekiyinza okuddirira? Soka okubisemu akafaananyi olaba oboggolera buboggolezi mwana wa muwalabbo nga tomutaddeeko luyi n'ajula okukulyamu amaaso. Ne kati teebereza oyo ali mu mukola ebyo nga ntamutadde ne mu kamera. Mulaba nga we tulaba vidiyo nga ya buzibu ne tugamba gisharinge nti nabano abantu babeera balabye videos nga weezityo nabo bagamba gisharinge etuuke ku maama w'omwana oyo. Ebintu bya social media bitambula, ffenna tukimanyi. Naye ebiseera ebisinga obeera ogenda ng'okukola ekintu osookanga n'otula ne weebuuza ekigenda okuviiramu. Ffenna tukimanyi bulungi omwana w'omuwalabbo si kirungi kumuteeka mu kamera. Naye ate omuzzeeko, omuwuubye, omusunze. Kale nkukakasa nti boosi wo ne wabeera mulungi 100 ku 100 n'alaba vidiyo eno, tosobola sigala mu maka ago. Ate oluusi ayinza n'okukola ekintu oluusi kiba kigenda okutwala obulamu bwo. Bano abantu ku mwana batabuka, ku musajja batabuka. Ebiseera ebisinga tugenda ne tubeera awantu nga bakwagala nga nabwe okimanyi bakwagala, naye okola akantu kati niwe kati ne kasiimulawo okukwagala kwonna kwe badde bakwagala oba ebirungi by'obadde okoledde omuntu oyo. Ebiseera bingi abaana bakaaba naye ng'oluusi bebeeviirako embeera eyo ey'okuyita mu kutulugunyizibwa. Sigambye nti bonna naye ennamba emu. Kati sooka ombulire ng'omuwarabu yasanze omwana we ng'omukola ebyo agenda kuzzaako ki? Nga nono naye atuuka ekiseera ng'akwata essimu ng'agamba neetaaga buyambi, omuwarabu ayagala kunzita, omuwarabu ambonyaabonya, ng'embeera yagyetuusizzaako. Mikwano gyange, siri perfect era byenjogera biyinza okuba nga mwenna tebibasanyusa, naye ate wekiba tekikusanyusizza osobola okukireka mukwano, oba oba tofunyeemu kyakuyiga osobola okukireka. Saagala onjajinge bubi naye ng'ekintu ekitanyumira nkyogerako. Ate nga sisuubira nti nze nzekka gwe kyakosezza, wabula n'ennamba endala ewera oba oli awo. Ebiseera ebisinga bwe tuba nga tukola ekintu sooka ofumiintirize. Kale mpulira ennaku era neebuuza ono omuwala ki kyagenda okuzzaako nga boosi we alabye eyo vidiyo. Nasoose nno okugamba nti oba omwana muddugavu, naye neetegereza nnyo vidiyo. Butuufu ng'omwana si muddugavu, omwana wa muwalabbo nga ne Kadama omulaba ataddemu yunifoomu ye.
ne background naye ogitunuulira n'ogiraba. Jjukira nti mu nnyumba z'abano abantu mubeeramu cameras. Kale wadde nga madamu vidiyo temutuuseeko nti etambulidde ku social media naye nga kamera ezo zaamulabye. Ante gwe wenna alina omwana nga wantu woli waliwo omwana, weegenderezanga nnyo ng'olina abaana ba boosi wo. Ennyumba kaŋŋambe 10 ku 10 ze ziyinza okuba nga teziriimu kamera. Ennyumba 9 ku 10 ng'olina abaana zirimu cameras. Social media eno ereme kutwemazaamu. Fine, tunyumirwa okubeera ng'awo nga twemalako stress n'olaba ebintu n'osanyuka. Era zino no challenge nze nazirabye ne zinnyumira, naye nagenza okuba nga scrollinga n'engwako eno yankwasiza bambi ennaku. Nsooka ne nnumirwa Kadama wange ono naye ate oluvannyuma nga ngumusalira. Ebiseera ebisinga tugenda ne tubeera ku social media zino n'okola ebintu nga tolowoozezza kigenda kujja mu maaso. Oluusi ne weekwata vidiyo abamu ne bazeekwata nga bali bwereere, n'otalowoozaayo mu maaso eyo nti ogenda tuuka woba nga tobadde mufumbo ogenda tuuka ofuna obufumbo. Nazaalawo ng'eyo vidiyo yagiraba, sazaalawo yagiraba, balamu bo baagiraba, n'abaana b'ogenda okuzaala nabo bajja giraba. Olowooza kiba kigenda kuwa kifaananyi ki mu maaso g'abo abantu? Okimanyi nti ebiseera ebisinga ne waba obadde na musajja n'alaba videos ng'ezo, oluusi ebintu bye weekoza, kuba mubamu abaami bo nga tayagala kulaba mukyala we oba mwagalwa we nga yeekoza ebintu ebiringanga oba ng'ambe ebyaki. Kuba ebiseera ebisinga oyinza okukola ekintu n'olowooza oluusi kijja sanyusa omwagalwa wo, nante nga kigenda muviirako oluusi okukukyawa oba okufiirwa obufumbo bwo. Tube beegendereza zino social media ze tubeerako. Bantu bangi balaba ebintu bye tukola, ate era abaana b'ozaala nabo bagenda kukolaba birabe. Osobola ogamba ogipositinze ogisiimuddeyo ewuwo, naye waliwo agidawuniloodinze oba gisheyalinze awantu awalala, naye ogenda ogisiimuleyo. Tusookenga kutuula tulowooze, then tulyoke tukole ebyo bye tuba tulina okukola, naye ng'osoose kukirowoolezaako bbanga. Mbagala nnyo, mbagaliza ebisinga obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.